Precious kulaganayo n'abayimbi eri etya kwasula bali mukwano nnyo gw'abayimbi. Nze ndi muntu w'abayimbi kuba nakulira mu ghetto era. Akulira mu ghetto? Wa Bob Wine. Yaweeka mocha. Era abona gye bansanga. Manager wa jera yansange. Okay. N'abayimbi nga mikwano gyo nnyo ate most especially abasajja. Basajja ki? Abasajja be basinga okuba mikwano gyo. Bani ngoje mukwano gwange omumanyi. Wali atakimanyi? Ani mukwano gwo? Dan. Oyo musajja. Mikwano gyo egisingira ddala mu bayimbi basajja. Olimbye. Kye kisinga okuba nga kibagattaawo. Nga kitugatti. Kuba oli muwala mulungi olabika obasaaliza buli muyimbi gw'otuuka kagamba. Nze ndi muntu w'abayimbi. Because nyina omutima omulungi. Omutima omulungi kyotegeera. Like mpuliriza nabo bampuliriza. Like simanyi naye nze nesanga ndi mukwano gw'abayimbi. Most of them they are my friends. Bw'ogamba nti munnaayo bakwanguyira. Ate mbanguyira nabo. How do they say it in Uganda? Like nabo if walimu abaja bagamba kati Precious manyi kino gwabaddeko muno oli mukwano gwono mpisaawo. Era it's very very easy nze nemugamba it's okay nakuyisa. Nakyenkubuuza Precious abasajja nga basinga okuba mikwano gyo. Anti bakwano bange oyagala mbere n'abakazi ate tiyombi omukazi nyinoogo. Mukwano gwange Diana. Kati mbasigata waawo abalala balina obeera ki? Balina obeera abasajja. Cause waliwo ekibagatta ekisinga kaawo kyokuba friendship like friendship. I'm so friendly. I swear. Oba buli musajja ali mu industry oba muyimbi oba si muyimbi oli close nnyo naye. Kiki? Kyamaguzi kiki ky'olina? Anti ntambula na muyimbi. Kati era nabo mbasange ate nembera ndi very easy ndi friendly. Basanga agamba kino Precious oyo muntu mulungi. Kitegeera naye nga tewali kyamaanyi awo. Naye bagamba mulimu abasajja bonna basajja bombo. Nze nno nga sikwana muyimbi. They are just my friends. I swear. Sisobola naawe. Sabera mbayimba tena mbere na ntandike kwebaka n'abayimba. Gwe atali mufumbo lwaki tobeera n'abasajja? Nyina omusajja. Baby jangu mu interview. Omusajja waliwo. Naam. Obalaba bawo badwati. Jangu. Obalabye? Kati oyo. Omujjewa sebo. Lindako omujjewa. Lindamu. Kiko. Omusajja ono omukyalo ono musanza ne mugamba abasajja mu industry nga basinga okuba bakyalibo. Kiki kyobala? Ono ebbanga lyonna ayagala nnyo abasajja. Ngamba ko nera ne abaagala. Abasajja era bebakomezaawo. Bebakomezaawo. Kuba emirimu gye akola ku basajja. Okuba nti ayina spa. Ati kimbadde kugamba. Abasajja bagendayo nnyo. Babanyiganyigako ne babakola biki. Abasajja era emubiri ne guteera ne guddenga. Ate tesobola kukola kisukka kaawo. Alina okwagala abasajja. Tebasobola kukola kisukka kaawo. Ate nga bw'ovudde wano tuyite wali ku shere buziga bakukoleko. Sikati. Ate ebintu byakweyambula misemo. Ekiro. Era it's okay. Jakola booking yo ntitekewa. Ojitekeyo nkubire nzije. N'ogende bakola. Enkolagana n'ono omwana gunje eriita madwati kiko. Era byebyo. Byebyo. Tesukka kaawo. Ate sukka mbuli ng'ayagala esukkewo. Naye saagala esukkewo naye bw'aba ayagala. Sina buzibu. So sukkawo ne tudda mu business endala. Bw'aba emirimu gy'agisobola. Osobola oteeka ebivuma. Kati enkolagana sukka wawo kampani enkolagana sukka waawo. N'ategeka ebivulu n'ategeka ze natuseera we enkolagana neyeeyongerayo. Obadde oza nkolagana. Omanyi bw'oyibula oli museeko. Nze nno mbadde manyi enkolagana ey'okuba munnaye emiwake. Ate mulaba ono omwana. Singa yalinga enkolagana gyoga nti akolagana nnyo n'abasajja. Singa yalinga akikola yandiba etanyirira bw'ati katalabika bw'ati. Yandibadde yafa dda. Abasajja bawa stress. Omwana ono takusikiriza madwali. Kiko bulira ansikiriza. Ne nno omukazi. Osegeera. Nimba sirina kyakkola. Anti ekyo kye njategeere mbu bali bakwano bange. Abakazi bonna basikiriza. N'abasajja bakimanyi no nasobola omusajja naga neggayo oyo. N'olwokuba ayinayo omuntu ki? Ne kati nga mu Bayibuli abatanna bafuna kati gwoyo weegomba ono ne weegomba omulala ne weegomba omulala osegeera.
nifuka tubire kabisa nebikola ki kuba twatereza ensonga zonna buli kimu kyakola ki kati kyambako ekyo kimu kyenkubuuza kiko mukyalo ono nga bwali nnyo friendly w'abayimbi oba abali mu art industry yonna ayina we yabadde ayina video y'omuyimbi omu mwe yalabikidde nga Vixi naye Lutoria okimanyi ali mu kulimba kati video ki eya Big Eye empya video ya Big Eye ate oyo kyali wange nnyo esimu yange njikebera watandika kukola video oyo kyali wange ate ngamba wagirimu njiwe nga Vixi sakwegana olimba bya baluyita simanyani gold naye nga beekoze ebintu gwe kyomanya ne Big Eye tewali kyamanya kirimu ate nga kinnumyemu bebe wano olaba tewali kirimu yabadde customer wate genda okebera ku luyimba lwa Big Eye olupya ono ye Vixi alimu ngenda duke naye nga beekola ebintu okufa obufi tewali bitwekola nawe ate tokisussa amate genda okikebere tewali oyo mukwano gwaffe abeera wali gye tebeera gy'abeera wama basula ku sawa road if someone comes nagamba mbadde njagala mbereko mu video nga lwaki oyo mukwano gwange nnyo for years I think it's the only video lwaki because mukwano gwange sisaabeera muri mu video yonna oyo mukwano gwange so nyina wakikola lwa mukwano yes si to nenga si mulimu gwo si mulimu gwange si Victor Peter Vixen I'm not a Vixen just nagenda nga bwalaba Gravity nga bwe yagenda muyani Spice Spice lindo katono okati omuntu bakuwa mulimu omulala katugeze kamiliyoni na video sigenda nawe sigenda ate nga akuwa sente anti katogomba nfuse Vixen naye oli just nakikola nga mukwano gwange kyagala sikyagala tewasasuddwa sasasuddwa ngenda giramba ng'oyagala nnyo sente mukwano gwange kinga gwe Ibra omuntu bwajja nongamba mbukati nengamba mpa sente no if you're my friend you're my friend tekirina ngeri gye kyaffectinze mu bulamu bwoyo wake wammwe ongambye oli mukyala mufumbo baawo nze ndi single ndeka sina musajja oba oli musajja wa buli omu nga bwe tugambye ojja manyika wangalidde mbwa single n'ababaawo kumpi kale bagamba nti omuntu ono alimu ku magezi bamala ne babugwamu amagezi ne bagenda oba ye n'abagoba naye no si mwangu ono naye ate temanyi kikola wali omugezezzaako ono mulabye ebbanga ddene nalugezezaako nakyogerangako ono yali mukwano gwa omusajja wange gwe nayagalako netwekyawa yali omusajja gwe yali ayagala oyo wigi gwe oyo nga mukaabya amaziga ono yali mukwano gwe nnyo naye kati ono yaguma ate munange kati omutima gwaguma kati lotya mafiya eri embwa yamumenya omutima kati tekukyamenyekamenyeka gwamenyeka lumbe kapapa bagumenya kati atandika dde okuseducinga nti ojje mu video Big Eye oyo mukwano gwange akolera rehearsals wadde nayagamba ne Precious yabinga emirundi ng'esatu manyi omuntu bwakyogera emirundi gumu ogusooka ogw'ebiro gw'esatu abeera ali serious nagamba kandabo bono mukwano gwange video ki naye bayakiro nze sikola video ate yekiro yesinga okunyumira ate gwe kati siri mukwano gwo yekiro ki olina olimba bakuba ettaala liri nga livaali bayagikola kiro oza nga tenda kukola kalango ka TV kati ebyo byenjagala ebyo naye olimba lwenjagala okuyimba ate oluyimba kululwo teruliiyo naye oluyimba nduyimba ku lulwo teba olina okuba olina mu bidi kale kitolo naye baaba negwe piti ejja ddala oluyimba olwo mu kupafominga oluyimba mu kukola oluyimba olwo ne Big Eye ye nga ye engeri gye muli ba mikwano ayina kyeyakugambye ekyenjawulo kyogamba nti munaayika mulina kwe mwasinzidde mitendera ki kwe mwasinzidde ne mugamba nti kati omanyi kanzije mbeere mu vidiyo yo beside okubeera nti muli ba mukwano gwe nga bw'ogamba mitendera ki gye mwayiseemu emitendera gy'ogamba nti oba munaaye oba kale procedures yajja n'angamba Precious mbadde nkusaba okubeereko mu vidiyo yange nemugamba nze nga siri Vixen nagamba njagala gwe nga mukwano gwange ojje okitegeera nengendamu nemugamba it's okay he's my nejjo nabadde nsibye nyambadde t-shirt ye y'ekivulu nenagirabye kati Big Eye ne bwangamba I can't do this because he's my friend nga bwolaba Diana
Actually, those are my two close friends. Diana, Big Eye, those two. Okay. Nego walonda bya komchimba cha Diana. Simu kwa ndo gwange. Mbera ku video shoot ne bakola ne bamala tugenda kwa CD Vixen. Kale, ngana tero kubanga nkumayiriza. Gundi omuyito otya? Ani. VIP Jemo. Lwacho mbuza. What's going on? Nawe Jemo is my friend. Yego uli omu mukwano gwo musajja ali mundogo muno mukwano. Na watakukana kato. Let me tell you, I've known Jemo. Ochimanye nga China Ivan. Kama Ivan. Yes. Nga Jemo mu ayakatani go Buju Sima. Awuna manyira Jemo. Me, I've been friends with Jemo since day one. Usteged. I didn't know what to take a kana kato. Muno mwagadde bwana buto mmwe. No, that's my mukwano gwange. Mwagala nnyo bwana obuto. Ayo mukwano gwange nika yakubya yo hit. Eri wahiri yakubya. Sedirido. Teridirido. Teridirido. Ogikozesa togikozesa. It depends on musajja abajagana nga it's part of romance sex nchikozesa. Ningo jina ewaka. Njina ate wali nga rachis jina. Wanji mama. No dirido but soko nyonyole omuntu akulaba dirido kiki atakimanyi. Soko kimunyonyole muka. Simanyi, I think it's like a sex toy. A sex toy? Ate kiti. Tonziza mu ebyo byokumbuuza. Mbuuza Jemo tumaze kya Jemo. Ate nga yakubya oluyimba. Bamuwagire Nubambe. He's a very good talented young boy. Okay. So bamuwagire. Wala gikozeseza akadirido. Simanyi jabuuza Jemo. Bae yakiyimba ko yali ategeeza ki ye lwaki yagituleetera mu video ne tugiraba Jemo otulage ko dirido efaanana efa kale tuyanze